omukyalo ono alina enkolagana ne mwami Kamoga oba kojjaawe oba amuyina bwamuyita obulidde bamuyita muzeeyi we katale Kamoga mugezi nnyo Kamoga asobola okuteekako oli ku kyapa olw'okuba amuyinako akakwate amaanyi gaalina omuwala sigage ayina backup tosobola kuva buvyeri nowandagala mu nyumba ya musajja nga n'omusenyu bakya tenagwa nfiira wano nga lwaki tagifiirako bamubuuziza obadde bbaawo yanzaalamu nga mbeera wange olw'obutono nolwenina lulwe olwokubiri mweruli omwana Ssuuna Ben ng'akikoze ono omwana mugezi omuwala yamanya nti kati ono ina munyweza bwe muteekako nati ey'okubiri kiba kiwe nina kuwandagala wali olubuto tebamukuba tomukola ki olubuto tebamukuba tosobola ebikunta ng'enkuba ebikubira wabweru omuwala ali munda bakoona ebbati bwe balisumulako emisumali gyali munda Ssuuna Ben ali mu kaseera kazibu naye nate nze Ssuuna Ben musajja mugezi wawulidde ng'ayogera tanayogerako kigambo n'omuwala yeewaanye n'agamba omanyi muyita mukulu tamuyita Ssuuna Ben omuwala oli wampisa nnyo nze namwagala nnyo era bwe bamubuuza ani ayiwa omusenyu guno ate gwe tulaba omukulu oyo mwana gamulungi nnyo ani yalagidde bakanyama bayiwa ebintu wabweru era mukulu omuwala nga wagonjibwa ani atalagidde bakoona ebbaati wabaddeyo no bagala gajja kaata amabaati babagaliddemu wabaddewo namawulire munaye muwala ono ajati ono yaani oyo simumanyi Zubeda Zubeda obadde akyakola interview nawoga nti ennyondo era niko kukaba tekiki munange balayika batugaliddemu ate ani alagidde batukonerewo kirabika era omukulu omuwala alina empisa kati Ssuuna Ben n'atakwata oyo omuwala alina empisa naye ne Ssuuna mugezi kandi anyega yadde ekigambo yadde eki omuwala yagambye n'okugamba Ssuuna amanyi amanyi omukulu amanyi amaanyi gange we gali bw'aba tagamanyi lwaki tayogera agamanyi konze kati wano agamanyi Ssuuna amanyi amaanyi g'omuwala oyo we gali Naalongo tubadde tuli awo Naalongo munnange ebintu si byakuwamba wegogola baga Katonda mukulu ladde kunkubira wano ono ye tali ensonga tuzimala aba babiri saagala muntu yenna ziyingiramu twazitandika babiri tuzimala n'amakulu gwe Naalongo beera gy'obadde toleeta kambayayako n'abagamba n'obagamba siri muntu mwana muto musiru lwaki sigenze wali wanneyiba nenzija wano wewaffe yandeetangawo nendabawo kati webabuuziza omuzimbi n'agamba abantu bangi babadde bajjanga wano omuzimbi n'akonamu ate sitamu nagamba naye n'oyo namulabako omulundi gumu kitegeeza Ssuuna ekitegeeza Ssuuna ennyumba girambuza abantu bangi Ssuuna yawoomye kojja Ssuuna wawoomye bakutwala bamutwala n'omusenyu bakubako pulasita Naalongo ali manya gundi Nambwayo ali muli bakuba wano kisenge ng'akyuka ngadda mu kiri kino bwe kikala ngadda mu kino temuli dirisa kiki mugumu nnyo tumwemalikiraku tosobola Ssuuna ali mu kaseera kazibu enkyalwa sande musabire ku Ssuuna Ben afuna okusalawo okutuufu nze mba Ssuuna Ben we byatuuse mugambo manyi nti amaka gago bweyereega ennyumba egenda omuzimbi yagambye omusajja oyo abadde aleeta ssente wano amazima ga Katonda mugulu ng'azijja mu binyaanyanya nga za kyenji ng'ozirabira ddala za binyaanya ng'omuzimbi yagamba za binyaanya azikungazira binyaanyanya n'envaziira ne batematema kiwato ng'okimanyi kiwato naga nti gutwala kati zino twali abazimbi bange Ssuuna azizimbye nga kanyonyi naye Nambwayo bwamwepampalikirako ennyumba agitute bukolokolo ate wampisa aligiwulira alina empisa
ne bw'omukuba omugga gamba omukulu ankubye. Omukulu ani yakubye? Omukulu yalagidde. Bankubye wano enkovu yiino togiraba laga bama buli omwala alina empisa wali aleko oyagala ab'empisa nkumanyi. Awo entambulira ku mpisa. Oyagala ab'empisa nkumanyi tebakumbule nze saagalira nambwayo nanze nina naye njagala ab'empisa nange era ajudde kati mumutwala ludda wanze aye nze nkumanyi n'emyaka gyange kati sikyayongerako. nambwayo akusobola ansobola bulungi ku mpisa zayina akusobola. suuna enkya tumuteeke mu ssaala. Mumuteeke mu ssaala yonna gye muli. Suuna ali mu kaseera kazibu, ali mu kabiga, ali mu katyabaga. Bw'aba mulwadde Suuna yayinza okwegambira nti nsigaddeko kikuba mukono ng'ate mulwadde. Ye kennyini ne yeeyo Suuna alize nalwazaako mukwano gwange nangana Isa owulira otya? Nsigaddeko kikuba mukono koza tekati gutegeera otya nti nsigaddeko kiboko? Mpulira bulamu bugenda nsigaddeko kikuba koza ekikuba omukono omuntu agenda okiwulira nga takyategeera abana kyaliko ng'akuba bukubi mukono bw'ati agusuule nagusuule. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino nate tukwaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe eno y'olunaku olwaleero. Ndina omukulu Kaggwa mu Kirokole. Si weewaawo erinnya wali eyo koodi yennyini tonneerabidde. Kaggwa mu Kirokole musajja yali munnabyabufuzi yakubanga amasimu ku radio zonna ez'eggwanga. Kaakati ali mu music. Era mmwe bamu abasinga okukolera ennyo Jennifer Musisi ng'ategeka ebivulu bye bye byabeerangawo eby'omwaka. Yatuwanga ne tukuba obulanga ku masimu. Ne mukuba obulanga ku masimu ne mukola buli kimu kyonna. Tukunga abantu. Njagala obuuze ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza mu linnya erya Katonda. Yongera ku ddoboozi. Abatulaba mbalamusizza mu linnya erya Katonda ali waggulu ennyo. Yes. Amanya nze Kaggwa Moses. Nali munnabyabufuzi nenzira ebbali kati ndi musajja nyimba. Yes. Omuyimbi owaddala. Era saawa zino wetwogera bwana kwezi. Esebo. Bw'obanga okoze omukolo n'otayitanze. Kuba gulina okuddibwamu. Banangu nga tuno. Ng'olwoba otusse busiraawe. Omukolo guba gulina kuddibwamu paka nga bakuyise. Kakati nga bino byonna okyabigenda mu maaso. Yes. Gravity omuntu gyeyafulumizza video. Yes. Ng'ayambadde ettaawo ly'abasawo ataddemu ne stethoscope mu bulago n'akataayi k'abasawo. Ng'ali mu kulingiza mwana muwala wansi ene buziba ng'amulingiza nga kiringa ekigamba nti abasawo ebyo bye bakola bakyala baffe. Abasawo nabalabye. Abasawo ne bavaayo nabo ne bakugamba nti Gravity eyo video eyo gy'ofulumizza etulagisa ekifaananyi ekibi eringa etulabisa nti nno ffe ebyo bye tukola ate nga si bye tukola. Oyogera ki ku video eyo? Olaba kituufu esigaleyo etambule ku mikutu n'abaana baffe bagirabye batandike n'okutyogera mu malwaliro oba video eyinza okuvaayo akabanga ne bagyeditinga ebyekisawo ne bivaamu. Nange ningiza gye yalingizaamu nakazadde w'eggwanga genda tambulira ku mitimbagano abaana baffe balina amasimu kwe basomera kati tetukyana ekyo tukweka video bayinza ogyeditingamu kuba kirabisaamuuko okubeera nga obanga agamba nti omusawo bw'omusindikira mukyalawo bw'ati wakuba empiso n'etambula. Ekintu ekyo kyatutiisizza. Nange naweddemu amanyi ne ngamba video bwe luba oluyimba si lwangu lwa kukola.
gravity yakimanyi oluyimba si lwangu lwakkola n'oluteekamu obudde n'okola ne vidiyo bw'oba asobola okwogera n'abasajja abasawo n'abeegayirira n'abaga nti oluyimba luno mbadde njagala vidiyo ze ngyeditinga eddeyo tugikole mu format entuufu tebalugoba bugobi nga bwe balugoba oluyimba si lwangu ate ennyimba y'ennaku zino abantu bebategeera birala naye nga n'ebyabuvunaanyizibwa babitegeera naye ebintu ebisinga okudduka kati ebiwe biti ebitategeerekeka byosinga okuwa obudde oluyimba bwe lutyo ekinene nye ennaku bbiri buli muntu ku ssimu yaba alulina nga yalutegedde ate analutegeera nga essimu yaweddeko omuliro tonateekako ddata oli aba alukunyumiriza kakati zino ennyimba enkudi ezo bwe zityo oli nazina enkudi bandipeereza ka vidiyo ng'oli vidiyo tekawadde kikalu zino ezaffe saakasimudde mumu gwangu nyo gabaana tebannakalaba zino ezaffe zetuyimba nga tageti yaffe luyimba lukutuula mu muntu alwambala eyo gyali zirwawo lwawo okutambula naye bwe lutuulayo nnyo kubanga lwaluyigiriza message gy'oyimba nga yakubeerera erwawo okukula dandi okusinga bino ebyempiso munda etambula mangu naye bw'oyimba akawoowo kali owaana munno owaana mukyalawo omuwasizza gino ze tuyimba ez'emikolo ebyo birwawo okukwatayo naye oba oyagala bikwata bikola ssente olina kuyita mu layini eyo naye mbadde saagala basawo babeere bakambwe nnyo bagambe muyimbi kuba olwedde gravity mumanyifu mumugambe kyowaayi oluyimba luno tukanye vidiyo eveeyo oddemu ogyeditinge ogikolengaoteekamu sayansi w'abasawo n'amatawo ge yeeyambadde agaggyeko ayimbe luyimba kasita baalutegedde naye baaba kyerwalese lutubambye n'omukazi oyo mumalirivu kuba emiso yamukubye empiso nokkiriza omusawo n'agitaganjula bwatyo zisajjira bye vidiyo gimalayo nalabyeko awo nanga nenekangamu negamba waayi bamutaganjulidde eddala yenna yalina entaganjula omukazi n'awanika ati omukazi yewanise gravity n'alingiza gravity musawo yeddwaliro lye yatugamba lyatandise okukola kozi yagamba okuzimba eddwaliro yazimba eddwaliro naye nabadde ngamba nti oba musawo atandise Dr. Gravity atandise okuba empiso naye ng'agikubye bulala ng'agikenga bukenzi agikubisa emikono ebiri alinga asekula ekinu ng'alinga asekula ekinu Gravity nange wamaze amamiima naye omwana omuwala oyo gwadde bakuba empiso naye muyimbi naye enteekawo gye yataddewo yabadde mulwadde mulungi ataliikaana yabadde mulwadde ayeereese ng'obulwadde bumuluma nga yeetaaga bujjanjabi bwa musawo Gravity eyo vidiyo nga yabulabi abasawo kyembagamba Gravity muyimbi waffe muyimbi munaffe Gravity waliwo ebyakola ebintu byokunoonya ssente abitegeera nze njala nnyo omuntu naddala ng'ali mu layini yakunoonya ssente z'ennaku zino nzibu ate okunoonya ssente oteekamu ssente kati okutuuka ku vidiyo ku luyimba tomanyi bbanga ki lyabadde mu studio nga yeetolola ne producer amuwa oluyimba lwe tomanyi bbanga ki lyamaze mu studio ya vidiyo akola oluyimba olwo olw'entaganjula kakati musawo ye yavudde buvyeri n'ayita ow'amawulire namuga ti kakati oyo oluyimba lutulabisaamu yesu lulina okuba lubalabisaamu naye omuntu musajja wa gundi wa muzadde anoonya ssente ate azinoonya mu ngeri eyo mwali tudde naye ne mumugamba bugambi mukulu Gravity mu nkola eno tukole ki oluyimba amatawo g'abasawo watulabisizaamu mugamba sikiriziganya nalwo nti balugireyo ddala baninge abantu bajja lutegeera balwagala lwaki ennaku zino abayimbi abayimba ennyimba ezitategeerekeka ng'enkudi zitambula nnyo anti kati eggwanga lyatuuka kati ensi yakyuka enamba esinga y'abavubuka abavubuka bwe babeera kati essaawa zino baagala ekidongo ekyo ekikunkuna olaba ne kadongo kamu obanga okuba oli ewedda akawaya kamu bayinza obutakutegeera
naye wobeteekamu kali enkuba era abakubi bakadonkamu kati ab'ennaku zino kadonkamu atambula owulira nga ndala nnyo gundi bano ba Hasani Ndugga abo enkuba gyakubamu ye yakadonkamu owulira nga ali mu kirabu ati naye owulira awanda layini nonga naye kadonkamu awaali endongo we yatuuka kati biri ebyakawaya akamu simanyi zeewulya abo ani awuliriza era bwoleeta abo bwe batyo omuntu ayeetulula nagenda afuuyisa kyobola nti abakadonkamu bayimbi nnyo naye era wakadonkamu atakyusizza kuva eri ng'akyali awo alisulira muwogo n'ekyayi omukalu naye wakyali ku kadongo mwebali nze nga ndaba bano okujjako baddiikuula kati njagala nnyo tunulira ebivulu bino ebivulu waliwo abayimbi bakadonkamu be bayita bw'oba tebakuyita ku kivulu nga Fred Sebatta bamuyita kazibwe kapo Sebatta enkuba gyakuba musajja waffe walukagga kati wuliriza ennyimba zaabwe ze bakuba kati zanjawulo ku ziri ezasooka ne Sebatta yakyusa mwana wattu omanye endongo gyakuba endongo twabadde wali ku bokisi nga Sebatta alumikako Sebatta akyafugika takyafugika twali eri ewabidadi luli Sebatta bagera basajja bannanga balina awaka abakazi nze nabawuseeko enduulu neevuga ekisawo kyona amadala ne gamulema okulinnya nayavula ku madala gatekalala gebisawo gamanyi nayavula ati okugira kuti nagwayo bugwi ku stage Sebatta natukuba endongo Sebatta yagwayo bugwi ku stage yagwayo bugwi enduulu evuze amadala gaganja okulinnya naye ng'amaanyi gayingiza akaddiye nnyo mukadde wange oba alina obuzibu n'obukosifukosifu sukaali pulesa bamanya bakulu abamanyi bakimanyi kasita okula ennaku zino ebintu bye tulya bikyusa obulamu yasimbukula eddoboozi buli omu n'atya yakuba yasooka n'ateekayo kuba oba oyimba osooka n'osumula n'owuliriza ekintu abantu baanukula batya basajja bannanga balina awaka abakazi nze nabawuseeko n'asirika endulu n'etandika endongo n'esumulula amadala ne gagaana n'addamu n'asinziira mukama nsaasire naye Sebatta n'awandagala ku stage naye ng'ekisawe kyakyankala nyina omuyimbi tajja eddoboozi baliwulidde omuyimbi tatuuka ayavula yagwayo obugwi bwati babbo kati endongo yakyuse n'omuntu ali awo alowooza nti bikyali biri nunakuvu olina okuwuliriza si kuyimbayimba buyimbi ne bwoba oyimba message osobola ogiyimba ng'erimu omudigido naye ng'esobola okutuuka ku gweyagala etuukeko naye kasita ogamba nti ate totegereza nnyo producer ate bw'onoobanga okola oluyimba wuliriza nnyo abayimbi abaliko enkuba gye baba bakubiramu egyo oba ogenda baproducer abaliko bakuba abantu banoonyereza bintu byageremu okunoonyereza nnyo ate birimu n'okukopa kungi nnyo kakati mukulu Kaggwa ebyo byonna mbiwulidde abayimbi bayimba naye lwaki bwe mubanga mulina oluyimba lwe mwagala okupolomootinga muteekawo embeera kati nga Chosen Becky alina oluyimba lwe olutambula naye ate yataddewo embeera nti omwana mulwadde nnyo abantu batekinga attention ku mwana we lwaki mukola ebintu ng'ebyo temuleeta music yenyininyini ne mutatuwuddisa mu mbeera eyo Chosen Becky mukyala muzadde nange ndi muzadde naye ekyokuteeka omwana mu kamera ebyo oba oyagala kutunda luyimba omwana saamuwagidde muteeka mu kamera fena tulwaza abaana naye okugjayo omwana wo n'omuteekamu obulwadde wakati tumanye bumanya nti omwana wa Chosen Becky mulwadde naye nga kamera eyo tomutadde mu kamera saagiwagidde gwenyini ekitiibwa ky'oba okisizza omwana oyo tomanya kyaliba mu bukulu agenda kufuuka vice president nga bajjayo ka vidiyo ako mama oyo byakyalabisemu si bulungi oba kwagala simanyi oba luyimba siina bukakafu naye tekyavudde bulungi naye nga ngeri nyingi nnyo gy'osobola okupolomootinga oluyimba nze ndabye abayimbi nga okuyimba
okuba akaji kasamba asooka kulumba munene namuvuma sikiwagira okola erinnya si kyangu lwaki okakkanya munno tomanyi Katonda lwe yamuyisaawo bintu birimu emikisa oli ateekamu ssente ebigaana omuntu n'ayimba ekigambo kimu ng'ono omusajja yakubye oli ono yaleze omuwala amole eriiso ozambe oyo yanyodde kiwato n'amoola eriiso bebwayise ng'oli akube ayina abakuba ekidomola emabega n'asuulayo ensi yonna emulina ozambe kati birimu omukisa newookola otya ng'oyagala kusikayo oli gw'oyitewo si bwe bibeera lwana nnyo oteekwa okubeera ky'oli singa Katonda yakuteekako omukisa ntikijja kubeera enyiba zikati ng'ozambe kiki ekizitunda ennyo ozambe yamutunze yabadde Shifura Shifura kyova olaba yatrending ennyo okusinga nannyini luyimbi ayo mwana oyo yabasana kumuyamba kubanga abaana bamuyimbisiza bitone si muyimbi sitabeerangako na muwagizi wa muyimbi naye nalabye mbuwagenza ayimbi oyo omuwala yayimbye ebigambo bibiri awo simanyi basajja 5 simanyi bali ku mwala omushize Sifura neŋŋamba ozambe Sifura oba yali muwagizi oba yali muyimbi oba dansa kati yafunyemu excitement abasajja abamulikaawo waliwo abavubuka awo tebamuganya kwekyusa yadde okutemya Sifura bamugamba oli muyimbi kati kwezi bayinza okugaa nti va wano tugende tuyinde nze sibisobola oyimba mu ddoboozi nze base nemukyaki ate kali omaloboozi oli ayinza okwemonerako n'amaloboozi kati bwagundi babulasiyo basobola amaloboozi eddoboozi kati nze bwe Uganda bulasiyo mukasa nsabudde eddoboozi erya base awo weeriri era omuntu atawaana nalyo tolaba ndi nalyo ddungi kati ate liwooma mu mawulire teriwooma mu kyaki si buli base nti awooma omugundi mu kuyimba mugundi mu kwaya kati gwoli ne wakutendeka ti waliwo leediyo wano ng'eyagala nnyo eddoboozi lyo weziri wano nga yalina eddoboozi eddene gweyagala ogitegedde bw'obeera n'eddoboozi ere simanyi lwaki oba tewakolayo kati ate kwetondabanga naawe onoonya bunoonya ennaku zino otamye onoonya bunoonya otamyemuuko tukiraba otamyemuuko kaakati ate bino ebya Suuna Beeni ogoba mukyala we mu nnyumba Nambwayi obiraba nga gwe musajja nawe oli musajja omuli omukubi wa ddusu kituufu okuba eddusu nogamba nti leero naasula bwayise oba naasula gindi eddusu gye ligwa gyogenda ekyo tokyejjaako okuba ddusu naye akati nkubadde okuba ddusu omukyalo ogwo bamugobe mu nnyumba ennyumba eno erimu sayansi nawuliddeko mbu omukyalo ono alina enkolagana ne mwami Kamoga oba kojjaawe oba amuyina bwamuyita obulidde bamuyita muzeeyi we katale Kamoga mugezi nnyo Kamoga asobola okuteekako oli ku kyapa olw'okuba amuyinako akakwate amaanyi gaalina omuwala sigage ayina backup tosobola kuva buvyeri nowandagala mu nyumba ya musajja nga n'omusenyu bakya tenagwa nfiira wano nga lwaki tagifiirako bamubuuziza abadde bbaawo yanzaalamu nga mbeera wange olw'obutono nolwenina lulwe olwokubiri mweruli omwana Suuna Beeni ng'akikoze ono omwana mugezi omuwala yamanya nti kati ono ina munyweza bwe muteekako nati ey'okubiri kiba kiwedde nina kuwandagala wali olubuto tebamukuba tomukola ki olubuto tebamukuba tosobola ebikunta ng'enkuba ebikubira wabweru omuwala ali munda bakoona ebbati bwe balisumulako emisumali gyali munda Suuna Beeni ali mu kaseera kazibu naye natenze Suuna Beeni musajja mugezi wawulidde ng'ayogera tanayogerako kigambo n'omuwala yeewaanye n'agamba omanyi muyita mukulu tamuyita Suuna Beeni omuwala oli wampisi nnyo nze namuwagala nnyo era bamubuuza nti ani ayiwa omusenyu guno ate gwe tulaba omukulu oyo mwana gamulungi nnyo
ani yalagidde bakanyama bayiwe ebintu wabweru era mukulu omuwala nga wagunjibwa ani atalagidde bakoona ebbaati wabaddeyo no bagala gajja kaata mabaati babagaliddemu wabaddewo namawulire muneya muwala ono ajati ono yaani oyo simumanyi Zubeda Zubeda badde akyakola interview nawoga nti ennyondo neraniko kaba tekiki munange balayika batugaliddemu ate ani alagidde batukonerewo kirabika era omukulu omuwala alina empisa kati Suuna Beni n'atakwata oyo omuwala omuwala alina empisa naye ne Suuna mugezi kandi anyega yadde ekigambo yadde eki omuwala yagambye n'okugamba Suuna amanyi amanyi omukulu amanyi amaanyi gange we gali bw'aba takamanyi lwaki tayogera agamanyi konze kati wano agamanyi Suuna amanyi amaanyi g'omuwala oyo we gali Nalongo tubadde tuliawo Nalongo munange ebintu si byakuwamba wegogola baga Katonda mukulu ladde okubyako wano ono ye tali ensonga tuzimala aba babiri saagala muntu yenna ziyingiramu twazitandika babiri tuzimala n'amakulu gwe Nalongo beera gy'obadde toleeta kamba yayako n'abagamba n'obagamba siri muntu mwana muto musiru lwaki sigenze wali wanneyiba nenzija wano wewaffe yandeetangawo nendabawo kati webabuuziza omuzimbi n'agamba abantu bangi babadde bajjanga wano omuzimbi n'akonamu ate sitamu nagamba naye n'oyo namulabako omulundi gumu kireza Suuna ekitegeeza Suuna ennyumba girambuza abantu bangi Suuna yawoomye kojja Suuna wawoomye bakutwala bamutwala Suuna tasobola n'omusanyu bakubako pulasita Nalongo ali manya gundi Nambwayo ali muli bakuba mwali bakuba wano kisenge ngakyuka ngadda mu kiri kino bwe kikala ngadda mu kino temuli dirisa kiki mugumu nnyo tumwimalikiraku tosobola Suuna ali mu kaseera kazibu enkyalwa sande musabire ku Suuna Beni afuna okusalawo okutuufu nze mba Suuna Beni we byatuuse mugambo manyi nti amaka gago bweyereega ennyumba egenda omuzimbi yagambye omusajja oyo abadde aleeta ssente wano amazima ga Katonda mugulu ng'azijja mu binyaanyanya nga za kyenji ng'ozirabira ddala za binyaanya ng'omuzimbi yagamba za binyaanya azikugaliza binyaanyanya n'envaziira ne batematema kiwato ng'okimanyi kiwato naga nti gutwala kati zino twalira abazimbi bange Suuna azizimbye nga kanyonyi naye Nambwayo bwamwepampalikirako ennyumba agitutte bukolokolo ate wampisa aligiwulira alina empisa ne bw'omukuba omugagamba omukulu ankubye omukulu ani yakubye omukulu yalagidde bankubye wano enkovu yiino togiraba laga bama buli omwala alina empisa ale goyagala ab'empisa nkumanyi awo entambulira ku mpisa oyagala ab'empisa nkumanyi tebakumbule nze saagalira Nambwayo nanze nina naye njagala ab'empisa nange era ajudde kati mumutwala ludda wanze aye nze nkumanyi n'emyaka gyange kati sikyayongerako Nambwayo akusobola ansobola bulungi ku mpisa zayina akusobola Suuna enkya tumuteeke mu ssaala mumuteeke mu ssaala yonna gye muli Suuna ali mu kaseera kazibu ali mu kabiga ali mu katyabaga bw'aba mulwadde Suuna yayinza okwegambira nti nsigaddeko kikuba mukono ng'ate mulwadde ye kenyini ne yeeyo Suuna alize nalwazaako mukwano gwange nagana Isa owulira otya nsigaddeko kikuba mukono koza tekati gutegeera otya nti osigaddeko kiboko mpulira bulamu bugenda nsigaddeko kikuba koza ekikuba omukono omuntu agenda okiwulira nga takyategeera abana kyaliko ng'akuba bukubi mukono bw'ati agusuule nagusuula eri okusanga n'obutansanga mama mugambe koza Isa okyali mulamu
obulamu sibuwulira olimba iso kyali bulamu naye kati namulabe yavuga bodaboda konze jjukira twali Nairobi ngamba tyozigadde ku kikuba mukono nangamba nti obulwadde bwannuma konze kikuba omukono kibeera bwe kityo nze yali akulwaziza nze nanikira nti omusajja ali asigaddeko kikuba mukono takyayogera awanjaga buwanjazi naye yoli yeyogera nti kati yesuuna ali mu kaseera kazibu tannategeera n'ebigenda mu maaso ayinza okuba tabimanyi naye suuna alina ennyumba emu yokka eyo suuna ayinza okuba nga yenyumba olaba omusajja ku basajja abeeyiya suuna ayogera gye nvudde we nga musajja yakulira mu maka agatenteekanya suuna bw'oba omugoberedde obulungi eka teri kantu bw'oba ozimbye ennyumba eyo Katonda aba akuyambye ennyo n'ogizimba mu Kampala wano aba akuyambye kati va mu bantu ababba obubbi n'azimba wano ekizimbe n'azimba wali suuna okuzimba kalina nga n'omuzimbi yaggambye abadde aleeta ssente nga ja change nga mulimu n'ebinusulusu biri mu kaveera kati yesuuna tezisooka na mu banka n'azijja mu kinyaanya eri gye bakutula emiti ne banyenya ebikoola najja anseeke ku kalina kitegeeza azimbye nga kanyonyi mpola mpola nyumba eyo egenda mpola kati nambwayo ayinza obutamuwona nambwayo egera ate gyayina ettu eryokubiri eri nambwayo yazze awo tosobola musiguukulula ne bw'oba ofa nebuukulula ate n'ekyapa kyalina kyayogerako ng'oli munnamawulire ojja kiwulira nti balikwaba babiri eyabaguza ye Kamoga mukwano gwange mumanyi tanayogera naye nga ne Kamoga akikakasa nti tanaba kubaako kyayogera naye kati nze mba suuna nandisose kugenda Kamoga soko ndage ku kyapa abadde tanakimalayo kuba bw'omalayo nebalyokabakuwa katamanyi naye kiriyo kyobola tanayogera suuna nkwebaziza obutayogera soka kwekendenya nsonga ayinza okuba yakitegeera nti kwali omukazi tanabeera mu kamera naye yamugyeko interview yamukubidde bukubizi simu oli mu nnyimba nnyimba ki ezisinza okutunda ennyimba kwe ziri ku YouTube okwo naye nga osobola otuwamu akapeera wano waliwo akayimba kwekali okugenda ku YouTube n'okuteekayo kagwa Moses bakayita ndayira video yafuluma mpya bwe pya lala pya banaye munjagale mumpagire siri musajja mubi musajja mulungi inamu empisa ez'omubantu wali munongo kikulu nnyo empisa ate tere kisudde bantu era nga mpisa na malala muntu enduulu eyo gy'olaba tefugika mu bwongo enduulu eyo kintu kizibu nze mbalabyeko oli bamukubira enduulu kati n'atandika okuduula nayogera bubi nagandi gwe gwani ebyo abawagizi abatuwagira batwagala nga tukyali bubi naye ne bwe tuba twambuse twambuke nabo omuwagizi talina kyakwagalako tebagala senti tebiringa byabufuzi eyo kati gye muli nti oli ajja kukuyimiriza akubuuze nti soko njokyeyo nti bwekiriwaffe by'obufuzi omuwagizi ate yayinza n'okukuwa kuba manyi oli mu bwetaavu mubayimbi mu kuyimba tebiriyo ebyo ebyokuba oluseke omuyimbi okujjako ng'akuwadde buwi nesi abayimbi batono abagaba abayimbi bakodo batono kiki ekibaleetera okubeera bakodo asinga okugaba wano ku ssente bamuyita alien skin azigaba omusajja agaba ssente era alien skin oli musajja wa kabi alien skin agaba ssente azijja luddawo mutima mulungi nnyo alien skin we namutegeerera sasooka mutegeera saategeera nnyimba ze mangu naye nga bw'oba Katonda akusudde mu interview ye tomuwona kapasite mu kutegeera eri waggulu alizoninga ne bw'oba munnamawulire ng'ozze otagala tomusobola mugezi nnyo kati ate musajja mulungi ayagaliza nze nina bwendabyeko bawa sente enkalu naye nga azijja wali eniskini sente azijja wa Museveni ate akyagenda mu bivulu ayimba ali enskini gwe wali otegetseko ekivulu n'omuyita asoboka olwo egaali gy'ali nayo bali abanywa bambala bulungi obalaba abasajja banyirira oyinza okutagalira mu alien skin nga tolina milioni 10 kudda waggulu kiki sente naye naawe ng'oziteekera olwalaba otuuka wali ku fangoni olujja lujjudde bantu bosi ali oku
ali omu kakati gwe bonna gwe bali ako nojoleta miliyoni zo 3 ozireta otya nojane miliyoni 3 naye ng'olunyimba ki zogula ku Alien Skin zisasula miliyoni 10 ate kati Alien Skin si wa mikolo ngaffe wa kilabu Alien Skin talangangako ku TV wa social media kituufu kati social media ate kati sawa zino yefuga amawulire kumpi ekituufu kati wokwata social media kati gwenyiza okosola nako olamba nga sikulabye ate kisoboka nonsenda simu yange mirundi ebiri nga sirayo kwezi mbako indi basewa ne banyabo ndine kwezi wano Robinson kumukutu gaggadde oli mukuba kintu Allahu akbar maswali kwezi we bali kunchazaako wano mukulu kagwa nkwagala nnyo naye oyimba abantu njagala obawe ennamba y'essimu abandi kwetaaza okubayimbira ku mikolo mikolo ndiyimba oyimba mikolo ki ku TikTok zange bane mu following ko mulaikinge ku video bwange mbega yiri anti walizo kuba nga tebakumanyi kagwa tekamu kagwa mu kirokole obondabye enyimbo weboziraba kwezi yoko ndi musajja muyimbi nnyo nze ntera kulaba ku mbaga biki kwanjula abantu bewaza akaseera katono kenyimbidde emyaka 2 banjagadde ndimo Equator Buddies Entertainment ate yeriwa ya tulina abatuteeka muko kasente awo ya Honorable Yusuf Nsibambi ni ya Honorable Yusuf Nsibambi ono wema wokota tuli abayimbi nga musamu yasindikamu mwakolera ddala bandi ewedde emirimu bandi kati mu byuma wano tulinga aba namba 2 mu Mataala mu Uganda stage nene fwenga tukubye nondaba ku mutimbagano gwangaawo uzuko ndibo yabadde ku show yawa nenga ebyuma bwe biri awo mukulu yagula kwe tuyimbira bandi ye yazvayo kuyamba ku bitone bipya naddala okusinzira eri mawokota era Jalia City wali ku Masaka Road office weri awe musinga okubira ekintu kuba nti tubeera mu kibuga muno metukalebize jaffe naye nga base yaffe eri ku Jalia City mu constituency yawo ekitegeeza kino ekizimbe kyayidde Kenya Forex Bureau yayidde yabakosezza nnyo nga mmwe era yakosezza omukulu kubanga abadde ye Forex Bureau badde ku Uganda House sente yazijjawa zonna ezo Nsibambi mukozi simwe mulidde si yali sente za cases ezibagambe z'ebizimbe eriizi biki simanya biki omusajja yali mugagga kuva dda yali manager wa banka nga mu myaka 24 banka ki banka Greenland bebasuula kigundu ate basuula leka kuntwala mu byabufuzi abasudde banka zonna obumanyi leka kuntwala eyo abasudde banka zonna wano ubumanyi kituufu kubanga bwolaba UDP wenzoga nti abadde manager wa banka tasudde banka tusobola gavumenti yesudde banka yennyini kivuddemu ggwe naye nzi nkugambye nti obamanyi kakati embeera yeeyo ombuulidde abantu obawadde enamba y'essimu oba tuzigaba enamba y'essimu gwengamye n'akapeera siyimba kakuba akapeera naye n'ekifaananyi mboze tannakuba kifaananyi kyonna agenda kunkuba ekifaananyi alina okukuba ebifaananyi wamukubye niye kamera eziri wano nyinza obubona ekifaananyi ku myasa gy'emyasaamu wamubudda kamera sajja wenetololeko kwezi yakikoze atetotuuka wano ebifaananyi oja kukoowa bikoowe basawo ne banyabo abandaba eyo ndi mu studio gaggadde ndi mabega w'emizindaalo eminene esibu ndi muyimbi nze Kaggwa Moses munambuleko ku mitimbagano gyange ku YouTube Kaggwa Moses nyimba gyeziri akayimba ku Kandayira katambuddemu era abantu banjagadde era kati emikolo gye bampa waliwo kebayita akateeteeyi waliwo Ndayira nyimba za mikolo olayira bulayizi akayimba bakayita Ndayira naawe oyinza okukambala ate nkumanyi naawe tolayira owe n'enyambwa enyumba yafeeri eyo mu constituency ennyumba nazimala zonna zaggwadde waliwo LPA yeyo mu constituency nayo nagimala mukama yampa ekisa nagizimba nenzimbirako n'essomero n'endimala wankola bubi obutayitamu oddayo nzirayo iyevaawo naawe oddayo kuno ogenda kalya nzirayo mu kalulu kuno ogenda kalya
nkyale semu luli tuwayogera wali kuludda ki neruno era tolina independent neruno kuluna banopo bagenda kumpa kadi kwezi musabideko kadi bannange chairman Nyanzi toteka mu kodi nyingi nnyo ne Lucy Lubongo yanze tebantera mu Nyanzi yamanyi ndi angamba yaledi yakubye nti ye gundi yakubye nti kanze kasabu ngamba botu ngamanya nti wakebeddeyo yaledi ya producer wako bambi akayimba bakaita Ndaira katambudde kakati soko tuwe mwaka pera lwolinda keno wabula ndisigala mpogana ingo mukwano guluma ate okumanya walungiwa ne ku kyalo kyewaffe kyonna abasajja bakutya gwatagenda kuntama omukwano gwo nga gwanuga leka ndayire nga balaba wabasona ke wanfuna kati waliwo akalala nakufuna siri bulungi naye gwe nolemerako mwekyo oli muzira wange abawala bakoowu monange beyunalina boba nga tozirina badduka naye gwe tokyuse mu mbeera obaddewo time to time pretty wadde sirina bingi byakatono ke ninanyumirwa wadde tetulina bingi naye era twasukkawo waliwe bali bamanyi nyumirwa tujuge jaya kateteeyiko mama onyume mu kikumba niyambala jaya kateteeyiko kalikali akateteeyiko kalikali ninako wenkutwalako tulyekoze tulinawo yambala yanguwa jaya kateteeyiko kalikali akateteeyiko kwezi mori ngoli mukanya nawe bakupangisa sente mmekenda kuzima sente kwa bya kukanya kamba we namba yesimu kasete kakukanya muneyunenga nkyasoboka kituufu wendaga wazibu nnyo naye siri musajja mubi kuba nina discipline empisa kikulu olinga nambwayi ninga nambwayo ku discipline olinga nambwayo nambwayo mukwatira nsawo amina kakati enamba eri 0757 83 83 36 0757 83 83 36 njagala nga tunatera okumaliriza ennyimba zino ezammwe eza bandi lwaki tezikyatambula nnyo nga zino ez'abaana abakuba kilabu kati kakati kiringanga kati gwe eddoboozi lyoliraba linyumira mu kwaya lwaki toli mu kwaya buli omu abaako n'okuyitibwa kwe okuyimba kuba kuyitibwa waliwo ekintu ky'okuyimba tova buvyeri nti mbadde muwagizi nyimbe kiba muggwe munda kati bw'ova eri nti noga nti nja kuyimba naye njagala kuyimbanga ekyo kikukuliramu mukukuliramu omuntu gwe weegombanga okuyimbanga agenda ayimba oluusi abamu ne bafa era abayimbi bakadonkamu baba bandi balina be beegomba nagamba nti era ne bwoba owandiise lulwo era owulira nga lwagala kutambula byakadonkamu era ogenda okunzika ng'ogenze mu kadonkamu kakati si kuyimba nti tuyimba buyimbi olw'okuba twagala kirabu ekube si buli omuntu ayimbira kirabu kakati omusajja wa buvunaanyizibwa ayambadde ekkanzu ye tojja kuyimba ozambe utya tosobola utya enkudi utya tosobola songa ate fena tukube enkudi obudde bwe buziba enkudi eyinza okujja nga bavubuka bayingidde abakulu bavuddewo ekidala nga bayingidde endongo esaanuuse awo enkudi ejja ng'enzikiza ekutte kati fe abayimbira mu mataala mu musana si mu mataala mu musana tulina okuyimba ennyimba kozi oli yagamba enkudi abugumye ekiwato yasuze asula bwe yasuze mu mukiri ennyimba nziwulire nze ate sirina mu muyimbi gwe ngamba nti oyo ayimbye bubi bw'aba yasuze mu mukiri bw'obanga osaanikidde bulungi ekibigambo bye oyimba omusajja yayimba akagambo gundi kasisiire twakakooyi kati akayimba ako nalwawo kukategeera nenga naye kati nibo nakawa obudde niko omusajja yasaanikidde kati ate nowenkudi yabikuddemu
yebikudde ate owenkudde kati omusajja mukulu yadanyumiza nangane naye kati omanye ennyimba zoyimba nungi nnyo naye kakati abantu bebagalanga birala nga bagamba gwe si bonna waliwo kirasi zaffe kati tosobola ku muntu ku level ya Misa Kisemakula Eddie yawe najayimba mu mukolo gw'obuvunanyizibwa kati dakika eyo n'oyiwawo wenkudi eyo pulogulamu oba wagikoze otya nojawo Misa Kisemakula notekawo wenkudi yawe n'oyiwawo wenkudi n'oleeta ozambe oba pulogulamu wagikoze otya oba wagikoze bubi nnyo eba tekwataganye bibaamu okuyitibwa naddala okuyimba kati okujjako era oli nga zze kweyiya bweyiya wosanga nga zze akobye hiti yakadongo kamu kati ate bwawulira nga ateeraga yaliko n'asiba enviiri ate nga hiti tafuddeyo ku myaka gye n'asiba enviiri kadongo kamu agendera ku basajja kintu kikulu toyinza ate kusiba nviiri abantu bwe baba bakutegedde wali era ekyo kyekyasula Abudumulasi yakuba kadongo kamu ate yamala n'asiba ebijegere n'akola ebyekirasita kadongo kamu ayambala njegere kadongo kamu yatondebwa ku musingi gwa kusomesa yes kadongo kamu oba ye trade tugambe banti ye trademark yaffe mu nyungu yatandikirwako oba kwega omusingi gwa kadongo kamu abatagadde ndongo yo nabadde mpuliriza oluyimba lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olwa Namusanga Ndeeba nenduwuliriza nga lulimu message ng'abuulirira abawala abali ku masomero kati nentunulira nga agendedde mu kadongo kamu kusomesa abasajja bayimbanga endongo kati oluyimba te lwa gundi nze lwensinga okwagala olwa Bobi Wine kuba Bobi Wine muyimbi bino ebyobufuzi Kyagulanyi Ssentamu ebyobufuzi kati njogera ku muyimbi Bobi Wine yayimba oluyimba lwe bayita byekwaso oli lukeberako kati lwensinga okwagala ne bwe nduwuliriza emirundi gyonna muwulira omusajja ate Matiansi yaliwo yayina akabwake era Bobi Wine yalukuba ate nze njogedde kyange oyinza okuba nga oyagala Matiansi njagala nnyo byekwaso lwaki abayimbi babeera nnyo n'entalo naddala abatali bano abayimba ennyimba bakamiliyoni bandi babeera entalo ezo oluusi zisinga zibaza kukola ssente bayinza okuteekawo embeera kati ng'olutalo lwa Shiba ne Sindi luli olwaliwo olw'okusika era ono yasinga naye nga bonna bayimbi abategesa aliyogo kakati ate akabadde akaaliwo nze amaanyi weganze gwera ng'ate gweyasasudde gwosala empaka tugenda gundi kololo tugenda nze ndi wa Shiba nze ndi wa Sindi kati nitugamba ate jaji yani fwefe nyini kiki kyobuuza kati wewe byakola se nga alien skin we bali ne gundi nono yamukuba empi kigamba nti abategesi yali omu bala mu mbubiro naye yabiteeka mu sente wewe ngo oluyiru leta sente nange nsawe omuntu ankuba oluyi wo mzali awo ate alien skin yawo siwasi tukira nagale emilyango wali kuba Ntebe Road ngo kyasolo mu nga tusobola alien skin yafuka alien skin sente zakolebwawo alien skin mwagala keki kimu agaba sente kyekyoka agaba sente bana abayimbi abalaba kodo sente zigabire katalina sente zino ziraba ne bubeera nazeeyo nga nyingi nnyo zeggalidde nazo mu nnyumba nga tolina gwozi wadde oba olimba tulina abagagga bafudde nga tubalaba era bye mukete yagenda tugende wali omugagga waffe yakaga kasasa onanyini KBS TV sina kyemwogera kasasa yazimpa sirina kasasa kyenyeza muvunaana yadde omujjukire yazimpa mu covid yawo mu covid yankubiranga ne ku simu nanga kagwa oli otya abaana baguza akawunga konza akawunga sijja kulya leero yiya leero ndiye kutoka matoke ga layisi oba oli awo nga njokeza ngimyansa abantu we wano omwana agenda okutereka akantu kasasa twamufiirwa nnyo abadde musajja mulungi kasasa ekitangala kikwakira emirembe amiina ne Allah akusonyiwe byakusobako ng'omuntu kituufu bambi abadde musajja mulungi kasasa nze abadde anjokya ebiri ebiseera nga tukyakwatagana abagagga abali eyo bannange mutwokye ffe tusiima ate ffe tusaba
tusaba nezeyongera ffe tusaba emikisa ebigaa nti gundi mukama akuwa omukisa gundi mukama akuwa omukisa gwe tomanyi kati essaawa zino ogambye ogenda kunjokyayo ono owulidde bubi owulidde bubi togenda kunjokya sisobola anyirira alinga kinya nze nkwokye gwanyirira bw'ati nze mbali manyi tugondi teddaakatusinayo mukolo sinandikwokezaayo naye bale manyi ogandika gwa nze ninokwokyayo leero agwa mu kirokoli ng'otabusi olaba oyagala okweza akwokye kale sibula abatulaba bannange nebaza nnyo ababadde batulaba mwenna nammwe bajja otulaba naawe atulaba kati tovaawo nga tuwulirizaako ndi musajja muyimbi amanya nze Kagwa Moses nyimbira mu Equator Buddies Entertainment bandi mpya ebyuma twabireese live gita yes lukoba endongo egenda kaaba Luganda bannange ebyuma tubirina tugenda tutandika okuyimba naye mumpagire nze Kagwa omuyimbi oli Kagwa Moses owekampe mu kirokole oli owaffe owaddala kati badde mumpagire enyimba kweziri ku YouTube social media mugobereko ku TikTok banaye mulekinge ku buvidiyo bwange mumpeeko ku buchallenge bane bakadama bano bunga bakadama bambi bagezaako naye embeera mbi bafuna kakadde kamu abala mitwalo 8 akoze obulungi nafuna emitwalo milioni ngemu n'ekitundu embeera mbi kadama kasitavayo n'obulamu ate bakomawo nga balina ebizibu baganda baabwe bababbye ab'enganda babatutteko ssente zaabwe kale nze sibanenya naye nga ate tulinayo abagagga bayiziina era batera otwokya wano babayisa bubi musajja ali mu Amerika wali mu Amerika oba Canada yagana yiba naye Uganda gye twavamu ndala abasajja bavuga emmotoka penkondi ziri ezabuledde bavuga 223 225 nayingira n'ogitunda n'ogaba endala Uganda gye twavaamu ndala mutumulamu n'amaanyi omusajja nafuna visa ya Amerika najja wano namalawo ennaku ezi n'abajogajoga n'agenda banange Uganda kijje mulimu sebo nkukakasa buli omu alina omukisa gwe waliwo abali mu Uganda wano nga bagaggafuke ennyo bagagga bazirakako nga teyeetaaga nnyo nakwagala kujja eyo era kati gw'oli eyo bwe bagenda kupakasa tekikumalamu maanyi omukisa gwe olunaku nga lunaatuuka ezo zofuna matira n'ezo bwe lulaba lunaatuuka nga ojja zifuna era ojja zifuna naye nno munange nze nina mikwano gyange bagenda 98 ebiwalaata bibagudde enkoto batuuka ekiseera naye baaba embeera batuuka ekiseera ne batya okudda anti nodda maze ebbanga ddene tolina kyolina banaye mukomeyo biwalika kuno teri yasobola kwogerako mwaka kuggwako ekinene nnyo emyezi 2 batabani wa Godi yakomawo bantu balina ebyokukola eno ekonomi yatuyitamu ddala ebuleebu mungi teri alina budde omusajja yavudde Germany yatuukidde ku nnyina n'amugoba mu nju namulabye owakagalubi ebintu byamusobakusobako dde ebweru ali mu kutunda waka omukisa gyonna giva mu muzadde kati atogoba omuzadde natulunda omukadde ng'ali mu myaka gyakawungeezi kakati emyaka egyo gyakawungeezi omugobe waka mugobaddewa abulayo katono okugenda katonda okumuyita byomugobamu agenda bikulekamu kati waki ogenda ng'omuwebudde omuswaziza omusajja kaswadde nnyo akasajja n'otuuka n'ekiseera ekigamba genda gye bakuzaala